njagala clarifying ku message ene ya Pastor Bugingo. Mikwano gyange, mukwano gwange Bugingo, Bugembe, mukwano gwange wa pastors, mwebale mulimu gwa Mukama. Nenziza okwogera ku message eno ey'abasumba eno gye wayogerako. Katugimale giwuliriza. Muyige okwagaliza, muyige okwagalana. Okwagalana kwamwe kuleme kubeera kwa bigambo bugambo. Twabadde mu konsati y'omusumba Bugembe, nasanyuse nga tumujagulizaako emyaka 20. Serena bagijuziza, abantu ne bafika ne babanga babakolera ne Saturday nejjula, ate akyategekayo n'ekivulu ekirala. Nebe natuuseeyo nayize, mbuuza nti wayize eki? Musumba Bugembe ye musumba, atalina musumba mu Kampala gwoyinza ogamba nti bakaayana. Si weewaawo? Musumba Bugembe ye musumba gw'otoyinza gamba nti waliwo olukuŋŋaana lw'abasumba mu Kampala mwatabeera, nga ne ku 31st asembyayo kugenda we 31st. Musumba Bugembe atambula ku nkuŋŋaana z'abasumba zonna, n'amaliriza nga agenze ku worship house. Si weewaawo? Tewaliwo nnyumba ya musumba mwatagenda. Era ye mukwano gwa bonna. Musumba Bugembe ayagalwa bonna. Simanyi nange bwe yakikola. Naye nabadde mu concert kino kye nayize, tiba n'abantu ba users, era nze nabawona buwonyi. Omusajja tasobola kubanga ajaguza emyaka gye 20 mu ministry nga talina kituuti mu Kampala kwatayimiriranga, mu bitono ne mu binene nga talina watatuukanga, n'atuuka ku nnaku lwajaguza emyaka 20 mu ministry nga Mama Fina yamubeereddewo. Kigende mu records. N'atuuka mu kujaguza emyaka aga, gwe mbulira nti wa Pastor gundi tagendangayo, n'emirundi gye yakagenda mu makanisa gaabwe ne mu nkuŋŋaana zaabwe nabo tibagimanyi muwendo mwegyo emyaka 2 bwe yabadde ajaguza. Mama Fina ye yabaddewo ku mwanjo, gundi teyabaddeyo, ne gundi teyabaddeyo, gundi naye teyabaddeyo, gundi naye teyabaddeyo, ne gundi teyabaddeyo. Naye kakati awo njagala okuddiramu, gundi teyabaddeyo ne gundi teyabaddeyo, Mama Fina yamubeereddewo. Kakati ekisooka weebuuza lwaki Mama Fina, ekyo kimu. Lwaki tebazze bano? Kyakubiri, bazze tebanjagala, bankyawa, oba abadde tebaliiwo, babadde busy. Ekyo nakyo wekiri. Ekirala, kibinya okulowooza nti gundi anaabeera mu lukuŋŋaana lwange newakubadde wamuyise. Kati nga nze twansuubira kugenda mu kivvulu, naye bwe bangi ojja kundaba. Kati nze era toyinza kunkyawo, nkyayirawo leero, kuba ebivvulu sijja kujja, naye mu njiri nja kujja. Ekirala, ne bwaba President Museveni nga yise olukuŋŋaana, abasumba ffenna ntugwayo natulaba nga tuli wali, ate yeewuunya abasumba bagwamu tebakirina byakukola. Kakati ekiraga nti abasumba basigaza kiri ekyokukuuma omulimu gwa Kristo nga gussibwamu ekitiibwa, tebamala gayiika mu kivvulu. Kati kamukwena kalekikya kano katono. Omuntu okuva ku myaka 1-2 yejjusa bye yakola mu primary, bye mu secondary, bwe yalira amandaazi, emiyembe n'atakola P7 n'agwa byejjusa. Senior 4 yafuna olubuto, bwe yali agenda ku university ate n'agenda atunda obuveera. Kakati ate abamu neyejjusa ku university nawasizaawo mangu, abamu nejjusa bwe namala lwaki nawasa, ye lwaki nafiirwa omuwala oli ku university alibadde mu wasalo ne luggwa gundi yamutwala kwa Tony. Kandi emyaka gye bajja kwejjusa ate ku myaka, awo njogera ku myaka 25. Kale ate okuva ku myaka 2 okutuuka ku 4 omuntu yejjusa era awo byakoleddemu ffenna bye tuyiseemu tujejjusa. Kakati Bugembe kyagenda okusooka okuyiga kye kino, si buli lukuŋŋaana lw'ogendako ne bakuwa ekituuti nti bakwagala ofuuse mukwano gwabwe.
Omuntu ayinza okuba ekitiibwa otuuti nga takwagala nga era agamba onoonya ekyo nakyajja kiyiga bw'anaaweza enkaaga wakati okuva ku myaka n'okutuuka ku nkaaga tolina by'oyiga. Kakati abali mu eyo mu nkaaga bwe tuba tunulira Bugembe Bugingo tulaba abavubuka abaagala okuweereza ababalirivu kulaba nga mukyusa ekibuga mukyusa ebyalo mubuulira enjiri. Kati kyebolaba tetubayumba tetujja kuyumba na Bugembe mwana muto tannawasa ali mu myaka mito ayingira buyingiza n'oba ayingidde nawe kennyini tonayingira nkaaga okyali wawassa mangu omuntu wakulaba ayinza okuloza oli mukulu naye kyebolaba kizibu omuntu okudda wayombe era omuntu wayomba naawe nga wankaaga eno gye tuli ate tusalira ono ow'enkaaga ntugadde yiri naawe olimba oyo omwana omusiriikirire kubanga kyayogera kati tasobola kiddamu nga wakisa emyaka 10 era kati mmwe tubalinze munaweza enkaaga Bugingo kankuli pasita Bugingo Bugembe wanaweza enkaaga ajja kuba tasobola kuyita Mama Fiina mu lukuŋŋaana aba atandise okukuuma erinnya abafunye abaana abazzukulu aba atandise okufuna anywezezza ebigere bye ku nsi wano aba atandise okulengera ogenda mu ggulu abati okitegedde kakati era festivania nekiwedde singa twamukwatawe tutyo mpola singa nakati akyaliwo kuba bikiwedde yali n'emyaka 26-27 ningamba abantu bane temujajenga nnyo kiwedde egyo emyaka mito ekisooka afuna ssente ezimukyamula bwafuna ekitiibwa kimukyamula kati ffe emyaka gye tuliko sente twaziraba kitiibwa twakiraba kati kizibu okukyamuka ekizibu okujja mu lukuŋŋaana muntu ogire mu butaala okwagala buli muntu akutendereze praising agati buyase man of God bonna bagwe ku ttaka kati ebyo oba ogenza obifuluma kakati ekirala kizibu okutunza Jamaada ne Mama Fiina wano Jamaada ayokya eddoga ayokya ebya embugo ate omutuze ne Mama Fiina wano ate Mama Fiina amanyi eyo gy'abeera ze ndi research abeera ye wana alina abasumba bamu bawa powers waawo kati nze tayinza kunewanirako kubanga natandika okusabira abantu nga bawona n'abasumba bano bakulu bannange nga Mama Fiina kyali musudoza na mu primary ayinza okuba litannazaalibwa kuba kati ffe tuli mu myaka ana nga tugulira enjiri Mama Fiina ayinza okubanga yakaweza kuba naye tumutwalira mu egi emu ne Bugembe naawe muli mu myaka gyegimu almost kakati mmwe tetubanenya nnyo naye tubalinda muweze enkaaga kubanga emyaka gino gyogera emyaka gino gine nga si Yesu yayogedde nga si Bayibuli yayogedde naye emyaka gyogera ti jjukira makumbi baamukuba lweyayambala gawuni wano jjukira makumbi baamukuba jjukira Apostle Mulinde ono wa Prayer Mountain yakola olukuŋŋaana n'aleeta kalidinaali n'aleeta Archbishop wa Church of Uganda emigo gyakubwa oyo taleese eddiini n'amuyita kitaffe mu Katonda ne bakuba kakati ebyo ebyaliwo mu kinaana tubijjukira ebyo kati ekyeŋŋamye nti emyaka gino kaabukulu ayogera nga si Yesu nga si mateeka ga ggwanga naye kaabukulu ono ayina engeri gyakubulya n'akutuuza naga nti Bugembe akoze ekintu ekyo n'ayita Mama Fiina muleke ebyo okusinziira ku myaka gye Bugingo kimukutteko nnyo lwaki tebazze naye yali ebadde yeebuuza naye omusajja w'emyaka enkaaga omulabe ng'atudde wali olaba bakuba omusumba Kayanja ng'alese Benihini bakiboko akati ate bamulabe ng'atudde ne Mama Fiina bawanyisiganya wali obwama waliwo ebintu naawe byolaba nokati bannange ate nekirala mu abasumba abasituse ebintu ebimu mulette mutuyita mutuleke tuyita Jamaada mu kivulu ng'ekyo ekimbajjudde mu bakamironi osanga n'omwenge gwaliwo Jamaada bamukubira awo eccupa ddala Bugingo n'osanyuka mukwano gwo Jamaada nga bamukubye eccupa era naawe kiyino jagamba nti ate omuntu gwe mbadde mpuliriza nenga nti oyo ayogedde eri obulamu bwange ate omulabe ngaali wali okitegedde kati waliwo emyaka egyogera kale emikwano gyaffe Bugembe ne Bugingo ebimu mubikola nga si bituufu naye ne tugamba nti katubalinde baweze enkaaga naye ate bwe ndaba ono w'enkaaga 7 nendaba Tasirwa atudde bakamiriyoni nendaba Musumba Kyaza atudde kagere nangamba ono kiki ani yamulonze enjogera ya Paulo gye yayogera ati ani yabalonga mukitegedde ekigambo ekyo kale tebajja olw'emyaka ojja kungamba mu politics nga batuula n'abalala batali balokole politics kirala kino kyali kirala nakyo
kyategekebwa pasita kirala tukinoonyaamu omwoyo ekintu musumba kyategese tukinoonyaamu Holy Spirit ekintu okitegedde tukinoonyaamu Jesus era nawe bw'ogenda tugamba gwe tolina basipaayi kati ffe ebyaka gyaffe buli lukuŋŋaana lwe tugendamu tusooka tufuna basipaayi n'otuuka mu paakingi nogagenda okebere baleekiwo abakuleekingira genda okebere olabe situation kyeriwo muzeeyi nno tiwalize ndabye bbiya wali ayitiŋŋana muzeeyi nno wali ndabyewo bino na bino nogazi sikyagenze kale bassebo kambabulire emyaka gino gye gitutawaanya gyogera ne gitulemesa okujja kama baomukisa mututegedde bulungi endowooza ne Bugembe atusonyiwe emyaka gitugoba mu bintu ebimu era mugambe basa bujengo okutumye ngambira Bugembe atusonyiwe emyaka gye gitulemesa kama baomukisa. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Weewaawo mukwano gwange laba expo akatambyako kawuliriza bulungi era ebigambo ebyogeddwa bye bitwesa olunaku olwaleero naffe tukuwe view yaffe naawe comment section gikozesa otuwe view yaffe. Akatambyako ezimu ku nsibuko zaako kyekivulu Pastor Wilson Bugembe kye yakola 20 years music industry. So kasparking kavuddeko ebintu bingi ebigenze mu maaso nga byogera kati n'aka katambi Pastor Jamada yabadde ayanukula Pastor Bugingo byavayo nagamba abasumba beefuulira Bugembe. Kati nenkubira abakulu bannange wano ono musumba Peter mumumanyi Abe naye kati mugenda mumumanyi wadde Mukisa Flower watulangidde mu video emu nti obugenyi bwa Abe bukyagenda mu Sebutemba era kitulume oswadde tekijja tuluma. So yugano gyaffe tubaniza bwete butingidewo mu style tugenda bajjukiza aba Alpha Media Production bane mbifaananyi sagadde ekintu kino kimanyire bumanyizi nti era kati awajja kwogerawo kino ave ku banalange bano bane mutuwagire tukuba ebifaananyi tukwata emikolo egya buli kika omukolo gwa buli kika ate nga tulina packages ez'enjawulo gwe togamba nti kati baba babbeeyi no jangu ne sente zo tutule nawe tukugambe nti kati ku zino sente kubaako kino ne kino tetuyinza lemagana omukolo gutuwe oba guli luddawa trust tugenda gukola mu Uganda yonna tutuusayo obuweereza bwaffe n'ebifaananyi mwabalina photoshoot simanyi photoshop mujje ku Alpha Media Production bw'owagira Alpha oba owagidde Expo enamba y'essimu eri 0770 944266 kati bwe tumala okweranga then tulina ne bakama baffe abalala batuyamba kintu ne kitambula nga bw'okiraba aba God Heals Herbal Medicine mikwano gyange abasumbuyibwa endwadde z'olabaawo ku mabbali n'endala nnyingi z'olowoozaako bakubire enamba yaabwe y'essimu oba baweereze message bakuyambe ojjanjabwe togenda kwesumbuka namba oba otambula genda wa eddagala bagenda likuleetera awo wennyini w'oli enamba eri ku WhatsApp namwe ab'ebweru musobola okuba engaginga fumintiriza nnyo lwaki beeyita God Heals Herbal Medicine gwe omulokole lwaki beeyita God Heals mubakubire kati then okusoma akalango nga bw'okawulira batera okukazanya ka Cambridge kyensobola okwongerezaako nti kiri nti bw'otwalayo omwana n'obagamba nawulidde Expo nga yeeranga mukwano gwange awo kennyini ofuna discount
so mudduke embiro abaana basoma bulungi abaana beeyagala tulimu already twagala tugenda okuddayo wali eri nga naawe ensonga zo ziri nnungi abeebweru mbazigirira ogenda n'osasulira omwana ssente ng'omusasulidde ku ssomero ery'amaanyi ne bamutwala ewaffe ebuyukwe nga n'envunza zimuluma naye bwemuteeka ku Cambridge wabeerawo direct contact n'omwana wo ate basobola omukumira ebbanga lyonna njogedde bingi ku lulwo obulango bwonna bwempisizaawo bulungi nnyo ku lulwo leero kansooke ne muzeeyi Abe sebo oli otya ndi bulungi sebo yesu yeebazibwe awe bwekitiibwa kyemmanyi leero tuzze mu doketi mwenna gye musinga otegeera tugitegeera babuuze mukama yeebazibwe amiina musibye muti eyo mwasuze mutya mwenna abatulaba kyassanyu nnyo okubanga n'olwaleero nzize wano eno ndi mu maaso ga kamera ya expo ate okubaako nange ne byenjogerako oba oliawo nange okuyisawo eddoboozi lyange wabula ate mpoziko era kyesinza kulekayo okwogerako kyekya sheeno osobola okubeera eyo n'ogamba nti nze nga nze sisobola keera ku makya nempa expo kalango oba oliawo oyinza okuba ogitya lwakabeeyi ate ovuye kikootamanyi kuba tonnagezesaako naye n'ogamba nsobola okuteeka ssente mu sho eyo yokka yokka podium nga ssente zange abalanga abalala eyo sho yange nga gwe mwoteeka ssente mu yo yokka ne bwotaba nakalango n'ogaba bugambya nze mmwe eyo sho ngenda giteekangamu ki ensimbi twebaza nnyo tujja kwebaza Mukama tujja kuba basiimu nnyo nga tukola nga tuweereza ng'ate naawe otukozeemu omulimu Mukama akutuweera omukisa. Musumba Peter sanso okulaba taata. Amiina sebo. Bakwegesa ebirozo. Abalayi baffe aba expo Mukama yeebazibwe muli omuti eyo se Musumba Sekitoleko Peter eno ye podium podcast era nkulabye ng'okeegereza kati okulumya ka podcast okulumya ka podium eno ye podium podium ebeera nga platform kwe tujjira ne twogera Mukama sifa abasinga amagezi naye olw'ekisa kya Katonda ffe abalina obusobozi okwogera era ekyo tukyebaza Mukama nti guno omulembe gwaffe tusobola okwogera ate abantu ne bawulira abakulu n'abato kubanga ebigambo bye twogera tebiriimu kuwemula n'ekuyigiriza kwokka bireeta magezi twebaza Katonda ku lw'abalabi baffe. Brother Abe kyagambye kituufu nnyo mujje mulangire ku expo waliwo omukisa yes eno program yino gyekwate tube nga tulanga kasitoba nga tutunda bino wammanga walagi kitoko kondomu ebisigadde n'amasabo tetujja kulangira saboli habula tujja lyokya tebuukya Musumba bona asoma walagi kitoko olya jaloza nze wabbi andyoke no all added drinks yonna chemicals zonna ezo ezijjako omuntu totawana sigala tojja oyinza okuba amayirungi wakagolo najja bonna temujja muleete ebintu nga ddala tebina effect ebireeta ku muntu ate nga bigwesa Mukama ekitiibwa ffe wano weetuli abantu beesigwa kyola bannaffe aba God Hills bannaffe ab'essomero liri eryagundi aba Cambridge balanga naffe ate tulangirira nga kirungi ebintu yabeera biki birungi so otwegatteko nze Musumba Sekitoleko Peter nvudde ku Prayer Power Church simu eri 0756129698 0756129698 bagise podium tukuleetera buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga tulina updates byonna bigenda beera nawe bw'obeera oli eyo wano waggule nga nawe oyagala kubaako kyoteesa ne oba oyagala challenge nga si mu bubi nti ngenda kujja kuseetibwa nnyiza mubalule eŋŋuumi nno osobola okujja n'ogamba naye Musumba Peter alina kye yannyonnyolako lumu yali akola story n'ayogera ku munnyo nze nedda nga tumuteeka eno naye atuula eno nga mujjayo ennyiriri si Musumba kujjayo ennyiriri nga gojjayo nnako so mikwano gyange olunaku olwale simanye bakuseetirina ba Deputy Jesus oba ensonga zino buli wozoogerako ennyo abaana ba Katonda bano eno kisinzira gye baagala bakuwa erinnya abo oli Deputy Jesus olwaleero batoli kinasinziira omulabi kyanajja yes kinasinziira ku mulabi omanyi nakugamba wano eno nti buli omu alina ango mwalabira ebintu bye kati nsobola okuwa view yange ate ye n'akintuuma nti
deputy Jesus kubanga naawe benyini bayita ba deputy Jesus kinkakasa nti bwogenda n'omugamba oli deputy Jesus akyegaana olina gwawulidde awanika omukono n'agamba Musumba akawagira ina akantu ke yansindikira. Wakalabye musezi. Kabanyonyo nabo bakalabe kuba akawaddenze blue box. Buli eyalokoka nga wakkiriza Kristo okuba omulokozi we automatically oli deputy Jesus. Buli mulokole deputy Jesus. Yes. Ne deputy Jesus Musumba akitegeera Nani simama Musumba deputy kitegeeza omumyuka second in command. Deputy oli mumyuka wo oba mumyuka wetuloka tufuuka baana tufuuka ki anti omanya ate Yesu naye mwana fenna tuli fenna baana naye akulembedde mu lugendo luno atudde ku steering yani Musumba ndaba nga kabaka tuyobolamu Yesu tutya ati Yesu si kabaka w'abakabaka then ffe tuli deputy ate kamuvula kati ajjukira ate kaddeka kati nkulage abentaasa nedda Musumba baba kinyonyodde bw'ati awo ate nze mba nkitegedde kubanga kino kyoli mu kwogerako wa Yesu kwafuukira abasinge bamuyitira Katonda mu busatu wano eno Katonda omwana Katonda omwoyo omutukuvu ne Katonda taata kati bwafulumayo kati Katonda wano abasinge bagambira nti Yesu ye kabaka w'abakabaka awo boogasse nti mu bwa Katonda bwe waliwo kye tuyita Trinity ye Katonda y'omu naye alimu ebiti bitya bisatu kati bw'oba ogamba Yesu bw'omuyita Katonda omuyinza w'ebintu byonna osobola okukimuwa kitegeeza oba otadde bracket eriyo nenna wamu however bw'omala okyawulamu oli Katonda taata ye kabaka w'abakabaka overall yali above all kati ono Katonda omwana fenna tuli ku level yemu naye buli alokoka oba ku level yemu naye era tuli basika wamu naye kati kitegeeza nti gwe mukulu wo bw'ataliiwo oyogera bulungi nnyo era bwe yali agenda yaŋŋamba ŋŋenze eri kitange naye ate nkulekedde ki ofuge wanene ati yandekera mwoyo yandekera nfuge teyandekera Holy Spirit omulungamya nuŋŋamye mu byenfuga kati bwe mba deputy Jesus kakitegeeza kati kubamu akafaananyi singa Yesu yabaddewo ku mulembe guno singa ayogera ki ku bigenda mu maaso naye yandikomentinze bw'ati era yandibaddewo komenti z'ateeka nanti kati ate nzaawe amawenja awokanira ne Musumba kiri kyanyonyodde kituufu kirungi naye gwe omutima ono mwe yakyogerera mutima ki omanyi soda nsookera ku makya nenzijala neogamba soda oyase ennaku zino kadala mu butuufu osiwuuse embala ezikujjudde oyase ennaku zino kukudaala bukudaazi n'okuba bukubiri kati awo brother abu okukolektinga kutwalira nti kati buli omu deputy Jesus okusinza bwakitwala deputy Jesus naye okwogera ku nga deputy mutima kimwoyogerera kyoyogedde deputy mukamaawo kyeyandiyogedde kati awo tuba tujja kukwata Yesu yakola ku statement ezaawulamu bantu waliwo be yayita ebibe kibe embizzi yasambako ne mwakatale akayiwa konna so mmwe tekibakosaako yadde okuyita deputy Jesus omukulu oluyimba luyayimbe terukola sense bwe kiba kisito yaba kyanukula oluyimba olwo lwe yakoze naye tusooke tuleke ebbanga ddene Bugemba abadde asirise kuba bino ebimwogerwako tebitandise leero so bw'abanga yatuuse ekiseera n'ayogera ate siwulirawo yawemulidde yavumye ayina gwe yavumye eri statement ng'eyinza n'okukosa akikola n'okusinga ekivumo so bw'abanga ku mulundi guno yavuddeyo banene eyogerako bane bantu mwe nammwe mweddeko yakikoze ku bubwe oba ku bwakabaka bwa Katonda kino ki sijja kyatakinga ku bwakabaka bwa Katonda olw'ensonga kino ng'omuntu naye kenyini wawo Yesu ova kwogera waneeno ne Yesu kenyini yatuuka ekiseera n'asamba ebintu by'abantu n'agamba banne kino kisusse enju ya kitange mugifudde empuku y'abanyazi so you support him okuva n'agamba nti baalo olugezigezi lususse asirikidde ebbanga ki omanyi soda waliwo ekintu ky'okola
nagamba omanyi waliwo omuntu avayo n'alwana ensi nakuba omuntu ensi yonna nebeera ku sayidi ye nga olaba gundi oyo alwanye gundi weetereeze gwe bakubye weetereeze tatera kubuulaba atuuse ku eyo level kiringa bakasiru tayomba lwayombye akuba bukubi talina byakwewoza kitegeeza nti osose n'oyitawo n'omulinnyako nakiika ensingo noddamu n'omuyitako n'avaamu eddoboozi noddamu n'oyitawo kati era bwodda n'okikola kyekimu n'akuteeka mu layini kantuuse so oluyimba kuye ku sayidi ye kirungi ate ku bwakabaka bwa Katonda kozi mwenna muli bazimbi si kibi era nakyo si kibi tavumye bwakabaka bwa Katonda mwenna muli bazimbi yayagadde kutujjukiza buli omu ali deputy Jesus kuba yagambye abuulira enjiri mu mabaala asakeyo nammwe abamu mwava mu mabaala kyokka mmwe mugamba va mu mabaala atambula n'ababisi yasoose Yesu yayita nabo mwemugamba beenenye katanga waliwo contradiction yawo kale lwakuba sikwe mulama gwe twajja abbe bugamba nti azimbye obwakabaka bano ababimugamba abikomye bo basuula nedda kati nze ate kyenyinza okwogera ku ekyo kikyukamunko katono omanyi bagamba tewali mukka tewaba mukka awatali muliro yes kati nga Musumba Bugembe yandibadde just yekyekingamu naga ne kererenge esusse ku mulundi guno kiki kyennyini kituufu kyeki ye kuba si ye yeetuma feno mu balokole si gwe yeetuma okutandika ekkanisa si gwe yeetuma okugenda okubuulira enjiri tomala kusoma si gwe toyina gyokola ki si byakusoma ebyeno si byabuyigirize nedda kati ate Bible studies zaki nanti abazirimu already bali ate mu kintu no Musumba waliwo technical zisomesa ababuulizi b'enjiri abasumba Bible studies gyeziri nange waliwo gye baali bantu tembu jangu kati gwe mbuuliraayo mbuuliraayo bapasita wano kankubuulire mu Uganda abanene abakulu Serwadda Bujingo Kayanja Kiganda Kayiwa nga yagenda okufuuka pasita ng'asomi wansanga bali ng'abo yandiboba n'okubaka kyokka kuliko abatandika amasomero ninayo n'ensonga endala gye njagala okumuwa soda omusumba okusooka n'ayiga okukuba ennanga n'asooka n'ayiga okuyimba n'asooka n'ayiga okusoma Bayibuli ebyo ng'ambe eba skill ekuyambako obuyambi okutuukiriza mission yo bye basomesa mu Bible colleges si bye ngambye nati nkuzingidde ebintu bingi byebimu ku byanguyizaamu omuntu obuweereza nti obanga omanyi okwesomera Bayibuli omanyi ebyawandiikibwa ne gino emirimu gino gy'omu kyaki nti ebyuma tojja kulinda kwegayirira baana nti jangu mpayalingira ebyuma ng'omanyi okubyewayalingira kikwanguyizaako mu buweereza bwo so ekyo si kyekikulu nti buli abiyize agenda kukola ki agenda atandika obuweereza era n'ezo Bible college z'ogambye simanyi abagenda ne basoma ne bayiga Bayibuli si buli amala wali okutikkirwa ng'akola wali ekkanisa wali ababiyiga ate ne baddayo ne batuula basumbibwe however singa Katonda akuyita ng'olwedde wali wagenda n'oyiga Bayibuli ate kikuyambako buyambi kati kankubuli Bible school ya Yesu yo yali etya gwate okuba Bible school Musumba gwate osikuba bukubi abe waliwo statement gye wakoze Musumba point yo tetugisaanikidde mbuba tukuyisizaamu amaaso okuba waliwo statement gye wakoze abe n'ogamba nti Musumba yandibadde yeekeberamu kuba kisusse niwo kimanyi alabise nnyo nga buli kintu kye bamwogerako afuna ansi ekiwolereza nga buli kye bamugamba ebbanga lyonna abiwolereza kati nze luli tulina sho gye twakola ng'ekivvulu kyakaggwa nga mwine muzeidaani naye era sijja kwawukana nnyo na bigambo byange ku luli nti Bugembe byakola bwe ntunula nakyawula wano waliwo abalokole buli mulokole aba wa mwoyo naye waliyo aboolwoyo.
baliwo abatuufu wakati tuli ambition igenda mu gaye buli oba wamugera tutangazaamu awo ebyo musumba kala ajja binnyo olwoyo n'ab'omwoyo otekako olwoyo banga gamba bano ab'olugezigezi yes bekiro ekyandibadde waliwo omuntu agoinga beyond kati musumba oyo byonna byakola bw'otunula okulya n'ababi kwaniriza ababi kituufu si kibi ogwo si musango okwaniriza omubi si musango okulya naki n'omubi naye ate si kya buli omu kati nze wano wennyinza okumusapootingira oba obutamusapootingira kubanga simanyi yamutuma ki era yamutuma wa singa bibadde ng'ebyenaalemu nti buli omu bwe bakuwa role bawandiika wali eri nga emirimu gyo roles zo tusobola ogenda ne tulivisitinga ne tukebera nti ono alina kukola wano na wano MP omulimu gwe guno na guno musumba tewena buli ebalungamya esobola kuba abba ebintu bino byayogera kuba otera nnyo okwogera n'ogamba nti mwe bayibuli yeekola ki yebajajinga oludda nyinza okuba kusaidia abe kubanga tetumanyi yamutuma ki ekyo kimu ate Bugembe si musiru mugezi Bugembe kuba pastor abatonga bagezi mubale kuba namba bangamba mukulu wali omwami yajja nagamba ali myaka nga 5 Bugembe mugezi ate omuntu nabonyebonye mu bulamu taba musiru mugezi mbwa Katonda ba mbwa omubiri ne mu magezi ganago omubiri Bugembe enjiri yesi yamanyi nnyo talina nnyo njiri gye bagamba nti ayina obenjiri emwawula oba kuba abantu bigo baki toyinza amafuta ge toyinza gagerageza nini era Beni kale mbulyayo kale nti ewa Bugembe enjiri emanyiddwayo ekola kino na kino ng'abulaba nti Tomu Deliverance bw'ogamba nti Pastor Kayanja ye ali ku mafuta nnyo amasa ayina n'akafuuyira akafuuyira okawawa aleta kafaani ayina akafuuyira ng'akagundi eno akene egindi kati waliwo ka gundi katulina kati okumanya kubanga Bugembe si musiru ayina amagezi mangi era mu bantu abagezigezi wano mu Uganda abasumba abato Bugembe mugezi kati Bugembe yandiba ye yakirengerera wala nti ekkanisa ne bw'okola otya ekkanisa nkodo ekkanisa tekusapootinga ekkanisa omuntu bw'akuwa ebiri mu kkanisa ebiri ajja kulowooza ogenda zitambulirako omwaka mulamba okimanyi ekyo awo musumba tatuse serving a self interests tuba tukyali mu Katonda mu Katonda ani ye oli Bugembe bw'oyita mu layini eyo ngeri gy'okirungamizaamu nti ab'ekkanisa bayinza obutavaamu bulungi ka ssente anti kati ye kuba Katonda kalabayo kati nze kambuze mu buweereza golowooza basumba bameka nga bw'otunula mu byakola tali ku serving a self interest abakulu abasumba abakulu sijamugamba ng'omanyiyo n'oli aleeta ekipande ku kanisa ng'abagenyi bajja aleeta ekipande ku kanisa ng'abagenyi bajja bwe bavaawo n'akisimbulawo akapande togamba kipande ekipande nga nakyakusikapande sign post ey'okusima mu ttaka n'agisimba neyiwa nekokoto abedulula mu kamera abalabi bafa abalungi emboozi egenda maaso erinze sigimanyiiko sirina kyemmanyi nsome message yonsindikire nsome message yo sirina kyemmanyi sirina basumba batono nnyo tukyali batono era kyobola kati abali ku interest ennyo weesanga nga waliwo challenges nnyingi z'olina kubanga ebyamukama si bwono muyinza ebyamukama bw'ogamba nti tugenda gula ttaka nga totaddeemu interest zo oyinza otwala ng'omwaka mulamba mukyakisabira mukama leeta vaako gwokwatako vaako gwokola ki
mumenya ne mumenya bigase musiiba kati ye ayinza okuba ebyo nabena yabyewala n'agamba ninamu ttale kubanga Pastor Bugembe nga tannayimba gwekola research olaba senga oli senge yafa senga oli we Namuŋŋoona yali alina story ya gundi Bugembe yasooka mu katemba tusobola okkiriza kozi artist yali mu katemba mwe yasooka ero yali abamwogera kwa muga yakubanga empi mu katemba yali mukubi wampi yasooka mu katemba naye tunaga kati nfunye okuyimba abantu bano mbadde nganza nnya nabo mbalekawa n'abasembeza n'afuna olugimu abasembereza anti fe tugamba obasembeza ne tebakyuka anti kati kiri kyagambibwa kati approach ekozesebwa gy'alina okukyusaamu yandiba ali nabo kubanga omuntu soda bw'omumanyire nnyo tukesera nga baddewo bwe munyiiza nyinza omwetaaga kula bonita n'atajja nja kumubulya ebya Yesu ebyo tabagenda nnyo diipu bakosa kudduka ebyakanona tebabikaka bw'anaalaba nga Yesu amwagala anaalokoka ng'abantu weebali naye nga tababulira ki kati era eno wake up call kuba kulunu abantu bangi bagolokose eno wake up call era kati Bugembe naye nkiwa ng'omuntu kuba Bugembe si musiro kati agiwa kati ali kukolawo nkyukakyuka amendments akyusakyusa yabulidde enjiri yambunyumidde luutu eno yabulidde ku buvumu gabo obuvumo ninga amusomba obuvumo obwo lwaki naye tabukozesa yagambye abakazi bajja ne banneesimba mu maaso olina okumpasa Katonda yakundaze naye abo bavudde dda ndigamba lwaki obuvumo naye tabukozesa n'afeesinga kamiliyoni wadde olina olokoka anyway eyo tuyitiddeyo obuyitizi naye omulama gwalerokulokoka tebiri bwe bityo ssebo alokola mulala by'ebyobulokole alokola mulala gwokola gugwo gwa kumugamba yena omulekera okulokola naye kati blaza soda abagamba blaza soda nkiwa tabagamba alayika kale jokingire kuba Bugembe ye muntu ajokinga atayogera aseka kati yandibanga amuga kamiliyoni lokoka ekamiliyoni naye kati njagala ki mu ebyo bya Yesu wammwe nti aba obugagambulina kati omanyi omuntu alina omwavu mwangu okubulira enjiri era mu bagagga enjiri y'omwavu okubulira mu bagagga ne mu baavu enjiri y'abaavu nyangu nnyo kubanga olekanamu kimu ebiri Haleluya kwata ku nnaku ye okulaba inakwatiddwako naye abagagga oyogera ku mmotoka nga nyina olina omunnyonnyola ennyo oyinza n'omugamba emmotoka nga gw'oli ku bigere gwe Katonda tannakutereeza gwe nafaananako omusajja oli yakola statement abo abajjawo okukyanawo okuleekaanira abantu bajje bonna bajjudde n'akafuufu bagira ku booda ng'abiwulira yali musumba ddala amaanyi bafubutuka eyo bakubira abbe andi kyalo ekibasumbuwa njala kati yakuta dda naye waliwo ebiro bye yajjanga muyala naye kati yakola atya yakuta dda manyi kasita okkuta weerabira nti enjala eruma banaye mugenda kuntwala tulumbye nnyo abba akatambika reply ya Pastor Jamada kikomeko tuntandise naawe view ye eri etya ku bubaka kuba abakulu bano babuulidde dda bwe yasibiridde Bujingo ne Bugembe ku katambi ako nze era ninako sayidi bbiri kiyinza okubuzaabuzaamuko ne kibuzaabuzaamu n'omulabi waffe nti oba we watuufu wengwa kuba siri muntu sitera kunyumirwa nnyo kuwulira kintu nenteekinga nembaako mangu sayidi gyengwa nga sirabye mu sayidi ndala so nga bwe nkugambye ne bino ebintu nti eyakutuma yaani era yakutuma ati yakutuma ki kyennyini kati awo olusi kirekawo space bwe ntuulira ebigambo by'omwami omusumba Jamada ekisookera ddala musajja mukulu nga bwe yakyogedde kuba yagambye nti bo bali mu myaka 60 era yagambye nti Bujingo ne Bugembe baana bato naye nabo bwe banaatuuka eno mu myaka gye tulimu bwe mba nga seerabidde ebigambo ebyo bwate bwe yabyogedde bwe banaaba batuuse mu myaka eno gye tulimu nabo oyinza okwesanga batekinze decisions ezimu nga nabo ze batekinga essaawa eno kakyayagala ogamba okutegeera kugira ku nkaaga
kubanga ye alina ensonga ze era ekyemyaka kinino kye yakyatakinzeeko yagaye nandiyagadde okujja mu kivulu eyo naye mu kivulu ekyo okusinziira ku bantu be yayise oyinza n'okwesanga wabaddeyo ki omwenge kati omwana bw'aba yawujja bw'ati eccupa nenzo eccupa olunkoonako ku myaka gyange ngenda bugenzi kyova olaba ebyo mbyewala ate n'agamba nti bavuga n'emmotoka zaabwe ne bajja mu paakingi ne basindikayo abaana bagende baketta embeera eri etya munda eyo era omwana bwamuga kiri eri bakamiri bali eri mama fiina ali eri aga mwana wange vuga tuddewa ku kanisa ne Jamada yagenda Musumba agenda tubeere honest abbe byenjogedde si byange buddamu n'owuliriza era Jamada yakusasa ebyo n'agamba ebimu tusindikayo nebikuki ebivulu ebimu teyabadde kiriya nyoba ne kino nanti kati tomanyanga nakyo yabwe yakoze kuba era teyabadde nnyo specific nnyo mu bigambo byo yaga ebimu basindikayo naye ebimu batuuka ne mu parking ne basindika abaana wali ku ground n'ekirala n'agamba nti alina ekyakyeyogedde ekyokuprotectinga erinnya n'agamba actually twandikiisenga legacy mu njogera ennyangu balina legacy ey'okuuma nti abadde mu njiri for over 60 years kati saawa eno ekifaananyi kifulume ng'atudde ku mmeeza ne maama fiina ate kati abo abantu bo basoomooza kuba gwe ye nga ye omusumba ogenda atuukirire maama fiina abeeko ne kyamugamba asobola ye okukyesonyiwa n'akyewala naye ate provokingire oli yasobola okujja amubuuzeeko oyo basumba bwanyumya emboozi y'omusumba oli gwe yasanga eri kati olaba abaana kye bakola enkeera n'akwata wano oli ayinza okuba mukulu akanga musumba munne enjiri yo nagiwuliranga n'avaawo omwana n'akwata ekifaananyi ekyo n'ateekayo eddoboozi ya maama fiina eri waliyo nno n'omusumba gwe twasisinkana eyo n'amugamba ondabye nkulabye ne bateekawo kino ekifaananyi nga bali babiri so n'olaba nga naye alina erinnya lyakola ati lyagezaako okukuuma yensonga yeneyo yagiwadde nga nayo nsonga ate bwiki tusobola kugibuusa maaso ekyo nakyo we agree nti omusajja aludde mu njiri Musumba ebigambo wabiwulidde ebya Jamada ebigambo bya mzee Jamada nabiwulidde mpozi wa Victory ki ali eno gundi Nateete nera ndeeza alimu olwaserwadda wano bwati nedda siwa jasi bamikwano nkiwa bamikwano kubanga Serwadda Bugingo Serwadda Jamada kati Bugingo si mukwano gwa Serwadda naye ati Bugingo mukwano gwa Jamada bamikwano Jamada era kyobola mu katambi ako newabanga Serwadda newabanga Jamada yavumye Bugingo tasobola kwanukula Serwadda kubanga Bugingo ng'akyasuubula Serwadda yalinga mabega wa gundi Serwadda Jamada Jamada gundi Bugingo ng'akyasuubula Jamada yalinga mabega wani ne support esinga yavanga wa gundi wa Jamada n'emmotoka gye yasooka okufuna Bugingo yali ayagala gitunda agulemu piki oba ki Serwadda n'amugamba Bugingo ni Jamada n'amugamba nti oliko ki Kalonda yakuwadde emmotoka ye abadde tamanyi nti weetaaga piki era kubamu ku bantu Bugingo baawulira Jamada wale odde kungamuvuma naye statement ya Bugingo bw'ogimalayo yonna lwakuba wano Jamada yatuzanyiddeko katini yakwata guukibooko n'akuba abo bonna kuba yagamba nti Bugembe alwanye nnyo abasumba tubeere wamu era ne womba nina entalo z'entankudde Bugembe ngamba taata njagala mukere ku macanga mwenna muli wamu naye bo tebayagadde bba naye mu kusanyuka anti kati nze bwe nawulidde story ya Pastor Jamada manyi Timoseewo ekisooka 5 olutandikirawo sooka onsomereyo nkubuulire Timoseewo yiko wapi Timoseewo ekisooka 5 Timoseewo ekisooka 5 kutandikirawo tonenyanga mukadde naye omubuuliranga nga kitaawo abavubuka nga abooluganda yes ukati Pastor Jamada musajja mukulu anzaala myaka 6
Sajja mukulu akuze. Ali mu half a century. Bibiera. Kati dali. Ali mu half a century akuze. Century si kye kyasa. Bange essential ezitoba emyaka 10. Agiseemu kati ulu. Agiri hafu. Agiri wakati alumbye ekisanga alumbi Ayisiza amakati. Ayisiza amakati. Hafu esembayo. Kati gyalumbye. Kati emyaka 6 bw'obanga obaddengawo Bugembe ali myaka emeka? Simanyi. Tajogera naye mukulukulumu. Bugembe mukulukulumu. Nga tulaba muvubuka ne dress code ayambala ezo boots eza security eza desert. Omusumba omusomesa tebakula. Kati musumba ate gwogatta bibiri. Ekitegeeza nti tukusuubireyo olunaku lumu. Oli wa Kaliba. Tusuubireyo olunaku lumu. Agenda tuula ku podium wano eno ne mutabani wange. Mutabani wagambe omukulumu yasumba ddadi. Kubaye kankubulire. Bugembe tali myaka 3. Akubaana. Ndiba asoberera mu 5. Ne Bugembe ayogera emyaka 5 mangi musu. Gasoberera. Ngamanji. Gasoberera kankubulire. Just yatandika obuweereza nga akyali. Nga akyali atya. Kankubulire gwe tewali muntu yakulira mu nnaku nga muto. Kubanga emyaka omukulu wa. Ojonoonera mu kutoba emyaka. Mingi nnyo gyoyonoona. Kati ayo kati gwe Jamada Muzee Jamada oli myaka 6. Ate 6 gyandiba naye plus. By the way, wano bagamba Bugembe wa myaka 41. Kale tugendere wa August nga era bisubira eby'emipiira bibaamu. Wa August nga 8. Oyo ejjukiro oyo common figure. Okwogera emyaka si abanga bakazi ne mama aganyo labika. Kati olina emyaka 6. Bugembe atugeba myaka 41. Tutwale ekiri awo. Emyaka 41 zolaba omwana ono akola era. Akyaza mama Fina gwotayagala. Kubanga Muzee Jamada agamba mama Fina naye nnyini yamutuuzi beba mu ku baana abakuze ng'abalaba. Mama bano bajamada bakuze mama Fina abalaba. Nze Jamada. Mama Fina akuze Jamada amulaba. Jamada ali myaka emeka. Mukulu ati agaye myaka 6. Agiyitamu. Omuntu watuko okwogerera 6 ama brother. Agiyitamu. Waweterekeddeyo 10. Kuba weterekeddeyo ko. Kati omwana akuze omulaba akola era. Ate nga mwana omwagaliza eggulu, omwana omwagaliza asigale mu layini. Lwaki tomuyitako n'omugamba nti Jamada, n'omugamba nti Bugembe jangu. Mama Fina ono mulungi naye lekera okumuleeta. Naye wawulidde bulungi ebigambo bya Musumba Jamada. Kuba Musumba Jamada ayina we yabuulizza. Aga nti ogamba atambula agenda eri n'eri n'eri. Bonna addo basuubira okujja. Ani agambye nti yonena gy'ogenda bakwagala. Kituufu. Kati omanyi ki nga Musumba Jamada y'omu ku abo abamulaba nga bagamba obwadde. Nati yabyogedde. Kyengezaako okulaga ate n'okuba kati bw'oba nga guyagaliza omwana ono mugambe ekyo kyokola kikyamu. Okuleeta mama Fina kikyamu ojja kati ziri example zaleese nti Kazimba bwe yakyaza teyali Kazimba. Bishop wa Protestant bwe yakyaza teyali Kazimba. Bwe yakyazibwa pastani bwe yakyazibwa pasita w'abalokole ate yali balabiko. Bwe yakyazibwa pasita w'abalokole abantu baamukuba. Ate ng'ebyo byadda. Waliwo n'omulala simanyi bwe yatikirwa waliwo gwe yayogeddeko. Abantu baamukuba. Lwaki tomugamba mwana wange saagala otambulye mu ngatto olaba kiri ekyatuuka ku oli kyatuuka kuba ebintu ebibi oluusi bituuka ku balala bituyigirize. Mugambe ekintu ekyo oli kyeyakola kyamuvuma. John Mulinde owa trumpet gundi ow'olusozi egundi Seguku. Bwe yakyaza Reverend w'aba Protestant baamukuba. Kati mutuuze omugee jangu dani okumwewala. Ku bujingo byakoze mukwano gwe lwaki tamuyitanga ko n'amugamba jangu. Omanyi ki nga amuyita ninga abana tebawulira olw'amalala nti ono star.
bw'aba ng'amuyita ate nga ddala mukwano gwe amuyita mukwano gwe era mbunno ye muntu ayogerako gy'ali n'awulira si bwe yagambye ye muntu ayogerako gy'ali n'awulira kati kitegeeza oyo omwana si mukwano gwe kubanga jjukira n'abantu amusinga ani asingana gundi Bugingo asinga Jamada abantu ewa Jamada waliyo nnyo abantu ennyo ng'abali Bugingo ono wakana asinga Jamada musumba Bugingo oyo yajja n'akyakaawo n'azimba ekibiina mu bbanga kati musumba Jamada bano bonna abakadde bali kwebuzaabuza abakadde bali kwebuza buli n'abakadde Pastor Serwadda Kayuwa Muzeeyi Kiganda ndaba ne gundi ekiwalata kyetemye Kayanja Muzeeyi Kayanja bano yali wano ng'atunenya obutagenda Ben Hini mbunno tetwagaliza ye wa Bugingo yabaddeyo ewa Bugembe yabaddeyo ate nga Bugembe yagendayo nnyo anti kati ajja kwekwasa nti naye nange bwe nateeka Ben Hini teyajja yali ibweru kati nga tukubuuza gwe omuntu omukulu eyandibadde ennyonyi enkulu eyigize nti okubuuka Bayibuli egamba twasize amanda ku mitwe gye gundi gwe jangu ogambe nze tewajja wange naye nze nzize kubanga singa bonna abakadde bazze omwana yandifunyeemu ensonyi n'agamba mwe temutula na maama Fiina mwe mbere ne wingi yammwe n'abaawulamu yandifunyeemu ensonyi kale mu ntegeka ye olowooza temwalimu entegeka nti abasumba bagenda kubeera eno abali mu saturation ab'ensi bo bagenda kutuulawa eno kyenzikiriza waaliwo okwawula entegeka naye katono bwategeeza nti era sobola kujja eyo olw'okubanga waliyo abasamize mu intelligence council nga batula nabo Pastor Serwadda otula n'abasamize gundi muzeeyi bano buli ali mu intelligence council egatta amadini gonna nenzikiriza bano babaali bano lwaki bonna batula nabo omutulo omwo mwenna kyafuka kigo awo nga tebabagamba nedda ate kati kuba kitegeeza gundi temwagiwulidde bulungi musumba alina statement gye yakoze n'abagamba nti nno bino kino ekivulu kyadde kya mulokole nti gwoyinza okkeera ku makya ne weebuuza ti ate musumba ng'otula ne bali bwe mugenda ewa pulezidenti agamba biri byanjawulo ku bino kati osobola n'okwesanga nga bino ebyekivulu byanjawulo ku bya intelligence council teriimuuko engeri ya gavumenti bufuzi kino ddiini kibiina ky'abaloko kibiina tekiriimu influence ya gavumenti ekibiina ekyo kati kitegeeza bino biri mu layini y'ebyobufuzi kyekiri kye yakunnyonnyodde abe naye kamubuuzi bwe bibaamu ebyobufuzi lwaki togaana gendayo byalukako nedda anti birimu ebyobufuzi lwaki yo tova kuba si byalukako abalokole bangi abatakkirizira mu kintu ekyo bangi era basaidi bali bweru tebali wansi waani Serwadda kati bo lwaki bagendayo kati naye ensonga eyo bana ekyo ekintu kyanjawulokati sooka nange ompulirize wamma kubanga wano tufuba nnyo okulaba nga tuba tubuulira enjiri tetugezaako nnyo kuteekamu nnyo byabufuzi si bwe guli naye ate okimanyi nti ekkanisa era abasumba babakubiriza muwandiise amakanisa agammwe biri ebyokuwandiisa tebiba tugiyita form of legalizing kitegeeza biri mu gavumenti biki bikiwe ebityo layini eyo kati kitegeeza nti naffe ng'abalokole oba bannaddiini ebyobufuzi bino tetuyina kubyewala nnyo kubyesambira ddala kubizza bbali kawumbawumba aba akantu kalakidde akagaati kalakidde naye nze nabagambye enoki eyinza okuggwa n'otamanya sayidi kintuufu kye nabaddeko kubanga nze nzigula amaaso sayidi zombi abe waliwo statement gyakoze n'agamba nti abo abaana abamu babalwanira butuuti naye ffe twalaba dda kali kabadde katuuti was it necessary statement nandi kati nze awo nkugambidde nti ewamu ojja kunsanga nga njawukanyeemuuko ne binasoose okwogera kubanga
omusumba ono yayogedde ku kintu ky'okuba kuboba eccupa oba ki naye musumba wagenda kuwama mu kivulu wano ekyagundi mwagula emmeeza ewabalijja ku mugaga wange omugaga wange mami waffe yitale nkutumiddeko yatugulira emmeeza twalina ku front gundi front table ate era ne muganda waffe balijja Frank naye tetuyinza kulemwa naye kumuyisaawo mutumiddeko balijja Frank atamanyi music we genda ku YouTube ononye balijja Frank ayimba gospel ddala mubutuufu alimu message ate nga tosobola kwebowa ali edutainment. Yes kakati naye kati okuddayo katono bwe mwagula emmeeza wasangako abalala bootagenze nabo emmeeza emu nga kuliko babagatta abantu bangi twaliko ekkanisa 2 enteekateeka ali nfu enteekateeka ekitegeeza yali nfu kubanga nze kyemmanyi ku mmeeza bwe ngula emmeeza eyange basically bayo mmanya nti emmeeza eriko obutebe 5 ngenda n'abantu bange 5 yes kati kitegeeza olw'obufunda bw'ekifo kuba kituufu balijjeyafuna abantu tebakyalina we bajja naye ono yalina enteekateeka kuba ekivulu bakyongerayo ate n'ekifo nyino nyowoteeseteese. This is a corporate place. Tosobola kumala gateekawo omugotteko ogwo. Tosobola sangayo bamayirungi. Kitegeeza singa musumba yayagala kusapootinga yandiguza emmeeza ye. Najja ne mukyala we, najja n'abaweereza banne n'abaana be. Ne bagituulako bokka. Nga teri amukuba kaama. Yes, nga teri kujja nti kumulinaanya gundi ne gundi. Ate ekirala bwabanga bamanyi. Kasooke nkutema ekirimi. Ensooke nkusala ekirimi. Ku basumba baffe bano security gye balina osobola omukuba eccupa. Security ya Katonda. Baku security y'abantu. Ey'abantu. Babodyguard osobola okuyimirawo nga abasumba bayitawo n'obeerawo gwe. Katonda mwoyo mutukuvu yaku. Wano mu Uganda ebyo bikola ku ffe. Bujinga asiba ayita ku luguudo lwammwe luneeno paatule mukulembera. Kubako ne drone emabega. Sebo ogumiikiriza munnabyabufuzi okuyitawo n'otagumiikiriza pasita ng'ayitawo. Amusumba nawo kisusiza ate besides balina security ey'omuntu. Munnabyabufuzi ababuuza nako n'akola atya. Gwe pasita ng'ajja gwawe ekimu eky'ekkumi supporting egundi engatto gy'ayambadde bajula gikulinyisa. Oli agenda musumba abyogera lwakuba tannatuukayo nina yagenda tuuka yabikole. Nedda manyiwo omusumba sijja kumwogera ku mpewo. Omukkakamu ennyo w'amaanyi ate asawundinga nnyo nja kumubabulira wano. Talina security yansi. Yabadde ayagala kutuwa byuma ku worship night yaffe. W'amaanyi nnyo naye akakanye. Musumba toyogera yabadde ayagala singa statement eggwayo nti agenda tuwa. Anti nedda nze yamuganye. Kimanyi ko twagala drums. Nze yamuganye. Naye mukkakamu nnyo. Naye ng'ate w'amaanyi taliko security. Tuva ku live tuddeko ebbala. Ffe twagala byaffe si kutwazika. Twagala byaffe. Tetwagala kutwazika. Tetwagala kutwazika ensonga lwaki namuganye. Tunaakozesa ekitone ekiriwo. Naye mukkakamu nnyo ku ngeri eyawa wansi. Olowooza tekirimu lwaki bwekimanyi omusumba ng'ayitawo mu kanisa oba ng'ajja okubuulira bajja bakole bati. Babasindika. Kyokka mu bagenda obuuliramu. Era abatula mu kubo nsakulira edda ng'antya mu kanisa situla mu kubo lya musumba mwayita. Situla mu kubo lya. Nali manyi enkokola zibira ku bayimbi bansi tugezeva bafango ni baabo bajja bakabadia ne bakuba gundi taxi ne Maxado. Ne mukanisa mweziri nga pastor ajja. Waliwo gwe bangamba temulabako na kati mbuulira kati eccupa we kuyitawa. N'enteekateeka balina security naye abana abaategeka ebivvulu. Bugembe teyalina security gyateekawo. Ekuma VIP. Yo why? Bonna abaali eri baali baguba ddala nti baliwo okuba eccupa. Bameka abadda n'embali. Abadda n'embali. Bana Biden Africa naye erina regulations zaayo. Ekyo ekifo kiri corporate place. Malayo sebo ensonga. Yesaawo sebo politics wo gwa waddo. Nerabidde ne wennabadde wennyini. Yabadde agezaako gamba nti kuba ensonga gy'adaita n'agamba nti bw'ogula emmeeza ogibeerako weka n'abantu bokoze eki
bozze so ndoza tewabeerawo interruption nti ono avudde naye mpoziko n'ekirala era kye nadde njagala okwogera abasumba bano kituufu waliwo omuntu ajja ng'alina byakkolera kati okugeza kangereze ddala nga ye bwe yakyogedde nti abasumba olowooza buli gy'ogenda bakwagala naye musumba sijja kukozesa lugero lw'Abaganda luyinza obulikikamu obulala olwagundi omubi atavuddeyo naye newankubadde mba sikwagala naye being that owaayo obudde bwo n'ojja mbeeramu n'akafansonyi tubijjemu eby'omwoyo waliwo omuntu omu siga nti tubijjemu eby'omwoyo tetuwuliza mwoyo mutukuvu wabula waliwo ate kye tugenda okusussa waliwo yagambye nti tubeera twagala okujja naye oba oyambala engatto mwoyo mutukuvu n'akugamba genda ku lusozi simanyi oba mwakawuliddeko wakawuliddeko musumba oyo ne gundi yamubaddeko nnyo kasuku oyo omusumba yakola statement efaana ono yabulira ku kasuku n'amuvuma kati naye ate kasuku yadde ate kumuvuma naye ekintu ekyo kiri kye mbadde nzijayo nti bw'obanga ddala mbutuufu sooda obadde ng'ojje wange buli lwe nfuna ekizibu naye nga kituufu sikwagala ku mutima kitegeeza naye bw'onoofuna ekizibu sijja kujja kukusuzaako kangeereze ku ekyo naye at least njasindikayo ebbaasa etuuke basumba kituufu mwategedde nti yaleese abantu abatali ba Katonda wakiri mwandibaddeko engeri gye muliikinga out gyali ey'enjawulo kuba nzikiriza singa enteekateeka eyo yabaddewo yandikomye ku gundi yandibadde agamba musumbaani Bugembe amugamba amunaye kuba kyemmanyi Bugembe ate nakyogerako wano yamulaba oba oli awo n'amugamba olaba abantu bano bwe batazze nakujja kati nga bwemanyi Bugembe waffe musajja alisinga oba osanga n'asekawuze soba ki naye singa baali bakola enteekateeka tugeze bwe yandimugambye nti munaye gundi yampeereza ekiterekebwa ekiti gundi yakoze ku kino naye bwe kibanga nakyo kyagaanyi siraba ate ensonga lwaki mujja ate okwewulereza mwandisirise anti kyo kiraga baligiruti ate abbe n'ekirala kyenjagala obuuzaamu awo wennyini nti alina statement yagambye nti bw'ogenda abo gy'ogenda abamu tebakwagala Bugembe ne woba tomwagadde naye nga tokimulaze kino kyalaze abantu kyabumu kyabumu kuba kati tulafubana kulanga kanisa tukole omulimu regardless kikyowulira munda naye bano abantu abali ebweru balabye eki kati nze ngamba Bugembe aba abaachivinze obazeewo oba tomwagala oba omwagala naye ataddewo akabonero akaaki mwe temusobola kikoppa nammwe ne mugaa kale wadde tetumwagala ne katugatte ologgatta ekkanisa kuba Bugingo kyakkubira yakkubira bumu era Bugingo asigala agamba Bugembe nagamba obumu tebulibaawo by the way baleetedde ekintu ekyo okukkaatirizibwa ekyokulaga nti obumu tebulikola tebulibaawo kuba kale ku balala bonna abayimbi abagosipa abalala tusobola kale obutakiteekawo nnyo naye musumba Bugembe abaddewo for 20 years ate nga siwulirangako nti Bugembe wano talinnyawo yonna agenda ebiri yesitanamulaba ewa Kakande newa Roni simulabangayo simulabangayo sijja kimuteekako ekyo simulabangayo Bugembe azunga omwana obulenzi atagala sikwagala nnyo by the way Bugembe y'omu ku bantu abalina program eziri busy ezibula oli bwagamba mbu alina amaanyi atatuukikako ngamba oba olusi tumusaasire Bugembe alina schedule eri busy alina okuweereza ate alina okuyimba ng'omuyimbi Bugembe ayimba ebivulu by'enaali mu byalo campaign zeeyo ezisinga aziyimba bayira waafubye nnyo okubalansinga ali busy nnyo era oli bwagamba mbu alina amalala ekyo ate ngamba oba tukasipeyalinge kasajja bwana obwa busy anti nabo busobola okulabisa nga alina amalala banga ogenda okugamba nti ennaku z'omwezi 3 onojjako bamuga ndi busy naga anti obalabye kati ebyo n'ennaku ze bategeka ebivulu byabwe nga naye alinayo obukuŋŋaana ku kyaki era gundi yagambye nti Bugembe ku 31st kuba 31st abasumba bonna tebava we bali buli mwa bakukkanisa ye
poziko ng'oliko teyategese ng'alina gye yakuŋŋaanyiriza abantu be. Naye akulaga nti ate era ne ku crusade z'abalala abaayo n'awunzikira wuwe. Kale omukwano ogwo gwalaze newankubadde ayina ebitagenze bulungi asize obumu, at least ku lwekyo ekitono kyakoze, kubanga ekyo ne Yesu Kristo yakifubako nnyo, ekyokwagala bannaffe, buli omu okwagala munne. Twandimusiimye olwekyo ekitono, ne tujja ne tukuŋŋaanirako wamu naye. then ebirumira ne mukyusanga mpola. Era ebisigadde ne tutereeza mpola mpola, kuba bwe tutandika kati okwogera ne tukwata musumba ku musumba, eri musumba gwe tutagenda kuba mbituli. Ate abamu balina nnyo agalumira. Waliwo n'omusumba kwabo ab'enkaaga mbu asonzeza abantu ssente z'ebyuma buli mwaka, baabikowa baabivaako. Kwabo ab'enkaaga bennyini, ye ku b'enkaaga si bwe kulina. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Wakapande. Oli naye ye oli yesi wankaga gena. Okimanyi bulijjo seetegereza nkala ya kapeti. Twale eri oli ku kapeti. Kapeti oginoonyako ki nga tuli ku bujingo bugembe ne jamada. So aba alina statement gyakoze nti okusirika kyabadde kisinga. Okusirika kyabadde kisinga kubanga era kubanze nalabye ate manye enkima gyeko mu kulinnya ennyo. Ekola etya? Eyolesa obwerere bwayo. Yes. Yani badde asirika busirika kubanga bw'asirika tutegeera nti oba bayogera naye mukyama. Oba basindisa ekibaasa tebagenze naye badidde eza transport ez'amafuta bazigatta wamu n'egundi ne baweereza ekibaasa. Naye kati naye bw'oyogera mubeera mwesiza nnyo. Ate kankubuulire kino omuwuliza waffe. Abasumba abakadde be basinze okuyuzaamu ekkanisa ya Kristo. Batulaga ekifaananyi ekibinze leka nkubuulire. Tewali musumba mukadde nga kumpi ng'akwatagana ne neighbor we. Bali bwe bati. Kolodiwo. Bw'obateeka mu ccupa y'emu osanga bafudde. Beruma bwe balinga bwana bwanjala. Babeera mu kuyomba, mu kulwana, mu kwevuma, n'ekyabakoza leediyo buli omu kubaako wavumira munne. Si kubunyisa mu leediyo z'abalokole tewali leediyo z'abalokole. Ssenyonga yasooka okukola, Pastor Ssenyonga yasooka okukola leediyo y'abalokole wano mu Uganda. Top radio. Ensajja muzo ye leediyo esooka wano. Naye baagenda okulaba nga awanda nedda ate awo ngenda kyukamuuko. Naye mu kusooka yali tawanda. Ngenda kyukamuuko katono. Nze ngamba ekyaleetera abalala bano okukola amaleediyo abaasooka okukola baabasoomooza. Si kubasoomooza nga si kuna kubawandira nga bwe mukistatinga, wabula waliwo wano ekintu nti bw'oba olanga ng'ozze kulanga bino byakunywa bino bya bulijjo wano waliwo price eriwo. Naye ate bw'ojja ng'ozze ku kyakulanga ate ekkanisa ndala ate olangire ku leediyo y'ekkanisa gundi, ekintu ekyo kirimu. Kati omanyi kati kubanze nakirabako okwo twagezaako okutambuza gundi obulango bwa 3 nga waliwo ekkanisa gye twali tulanga. Mwajja ekitavu ky'amaleediyo ekituufu nga n'amaleediyo katuweegali. Ensonga ya Brother Abe sigigoba. Functions omanyi mukola ekintu waba kibayita primary role. Primary role ya radios bagita nti zibulire enki enjiri. Naye nga n'emabega bakakwese nti wo ng'ambaako nange nkole ntya
nkubalule kubanga ekyasooka okubuulira njiri kubanga radio edda amaradio kanisa ezisinga zagendanga ku UBC naye awo bakkirizangayo banene era dda waliyo pasita Kayanja yaliyo bana abala balinga ku Impact Waserwadda nga yekayoola nga Kiganda yali Waserwadda kubanga oyo bamukwano Jamada namuwulira ngeyo waliwo mukisa abo bamukwano kati kubanga zino radio z'ensi nga CBS zo tezagala bikwatagana kuki ojja n'akasente nga kangi ate okitegedde akanje kati waliwo engeri gy'ogobamu omuntu ate omugambye nti mpiira sajja balina sente tayagala onyiige oli akugoba simaatire naye ng'ekirala ekyalesa radio ŋŋambaako gwe tunula bonna abalina radio beevuma abasinga gundi alina radio Miracle Center Miracle Center tebalina radio naye balina ebyuma mu store gyebiri ebya radio balina TV ndaba channel 44 nange gyemanyi kati radio ne TV kyekyo wano bakulaga njiri naye kakitegeeza naye ate ekirala wano wajjangawo enkola nga buli abeera ku radio akafuulirako ekibbo yateekawo akabbo oluseke banga kulaba ate ogundi radio eno efuna nnyo kubanga n'omuntu wawansi radio yeetaagisa ne basoma n'ennamba n'akawunti namba kimwe kyekumi ne kiyita okwo n'oli ali ewaffe ekiboga asindika bulungi nnyo ne tusonda Pentagoni bwamanyi tebalina radio tulaba ku TV kati ekyo kyekimu tebalina radio balina solo okay balina kati radio yasooka just terina wasooka radio terina tesoundinga nnyo singa TV yamaanyi radio yamaanyi eyo sebo mu radio ezitambula ennyo wano ena coverage nene wano mu Uganda esinga ne top tuuke wala ate baida agenda agula bugundi eyo nga abogattako oyo wamaanyi naye bamuwulira owulidde just drop abe kyeyagambye ogigwe ani nze nti mu kusooka wali yali yali wamaanyi nnyo nze buli bwe nagendanga ekibuga ng'ekiriyo munnyo yes fe munnyo kati ve ekibuga kuno bwe kuti kuneeno bwe zaakoonanga ssaawa 7 lankyaweeyo nga bujinga asaanikira kati kuba gundi musumbani ono wawa ni mu Kisenyi Kiganda Bishop Kiganda yali Bishop Kiganda sijaga yali wabula ayina ensomesa ye yasomesamu ennungi abantu bali abawuliza Kiganda n'ekyatuuka ekisanto kyawulira Kiganda nga bujinga asaanikidde naye kati alidde nnyo kati ye Tom Tom Pastor Tom ye kati alidde naye ate Tom newankubadde alidde naye era still gundi eyo lankyawe bagigabana ne gundi naye oli yali ababuutikidde bubuutikizi omusajja w'amaanyi nnyo oyo ebigambo eby'amagezi naye bannaye ekyo kiba kiki omusajja oyo yali ayina enjiri gy'abuulira twakigambye just bakakwebuzaabuza mpozi gakatukuddemu eyawulidde mu njiri mu kakiripu mu gundi twasoose eyakadaaga ono yayogedde ensonga tugende mu maaso sisaagala kukiwulira naye ne bayibuli saa yonna tugikwatamu wala tukwata ku gundi Kawairo 12 bba Bible mugisokodde kuva eri omusajja yaŋŋamba omusajja yajja yaŋŋamba nina ennyiriri eziraga nti Kyagulanyi alina okuddako ku bukulembeze bw'eggwanga kati bw'ajja wano ku kyano n'azisoma olaba bazijjamu nja muleeta yakubeera naŋŋamba nina ennyiriri eziraga Bayibuli yaffe tukyajja ngenda mukyaza ekyo tekitweraliikiriza ennensi eyaffe si tefugibwa dictatorship wano tulina democracy tulina democracy yakyova tugira buli temulonda buli gundi buli luvannyuma lwa myaka 5 wano obukulembeze bukyukakyuka jasitwa kuba nti gundi omukulembeze aliko bambi abantu bamwagadde ayinza obutamwagala bintu byatukoledde soda oluguudo lwamu wano olwerugala sikolansi kati muliyanga bazungu
wonna busala busazi weemuti mpaka wannamutebyeri abba afaananyeko omukulembeze waffe eyo yagenda n'atukolera ekintu bamala tukola ekintu n'atugamba bakadeddeyi abamuweza ne batugamba mumwebaza abayambye nempulira ennaku neŋŋamba okedde ku makyozo ŋŋambye munnonde mbaweereze nenkuwa obukulembeze kati ate otuukiriza biwansa bankuwa ate nkwebaza buli agenda yatuukiriza webazeeko okimanyi nti nno omuntu bw'omuwola ssente n'akusasula olina okumwebaza webazeeko muyige okwebaza kale kandibadde ka buntu ne sikaalukako okay tokankaka kirikakala ku makyano ga muntu mbuuza gwe bakuwa kiddamu kyokka nawe olina ekibuuza baire tutule tumuzika ensonga ya pasita nedda nze kyeŋŋamba pasita Jamada kirungi ke yasembezayo mu audio ke yantandisiza kwetonda kwetonda yawuse yeetonda kwetonda kyekituufu kubanga newankubadde mmanyi nze ku mulundi guli mu vidiyo gye twakola nalabika nga anenya Bugembe naye ate nze sibaako na nze si buli kimu nti mba nnakukiikiriza oba si buli kimu nti mba nnakiwakanya toli mbuzi olinamuako obuntu waneeno abasumba abakadde tebatwalira ekifaananyi kirungi baida ebino ebyakwawukana bye babitandika nze ndi wa Miracle nze ndi wa Victory nze ndi wa tunula wano Bugingo ne Kiganda tebakwatagana Pastor Bugingo ne Pastor Kiganda tebakwatagana era bw'okomyawo clips enkadde beevuma gundi ani ono webwayise Ssennyonga takwatagana Pastor Bugingo oyo bangi batakwatagana nabo n'owokubbiri Kayanja owokubbiri mujjeemu yesi musumba kirasi ndala mujjeemu kyokka Katonda yamuwa kalakita gyenjagala mugonvu oli omusajja ne bw'omuvuba ne bw'omwogera ebintu byabizannyira munda bayidayo bwabulabe naye tagenda kera ku makyawogane naawe yewa actions neba ne Katonda yawuwa omwami okalakita gyenjagala tamala gaanukula kati ne wabaawo Pastor Kayanja takwatagana na Pastor Bugingo takwatagana na Pastor Ssennyonga takwatagana na Pastor Kiganda tebakwatagana yali bibye kyokka abo bandi badde emitweki be baludde mbulokole myaka 4 myaka 3 myaka 28 naye ate be bakulembedde kati buli musumba kyola waneno ffe ng'abasumba waliwo obubinabina bw'abalokole bungi naye ate musumba kyogere kituufu abo we beegatta n'abawansi beegatta ekyokulabirako Bugingo waliwo yakuba statement ekuba Bugembe aba Kanani n'aba Worship House ne baawula Bugembe n'akizza mu nkola ey'ekikugu ennyo ne baddamu ne bakwatagana kati aba Kanani n'aba Worship bali bati so abo we beegatta ekkanisa terina kulafubana nnyo tuyinza n'okuba nga bwe tutuuka 3 ffenna tukuŋŋaanira awa nga beegasse bamuzeeya tugamba kati abalokole ffenna nga bula abaprotestanti babeera waabwe wali Dax Katera inake yakola nti music industry owensi okutereera eri abayimbi abalina okulannama okimanyi okufa namwe tugambe nti bano abantu bano obulokola okwegatta balanname era kati kankubuulire abasumba abakadde bwe banaava mu kintu kino naye bakuba ate era obukyayi bwabwe babusize ne mu baana basize ensigo era abaana bano bwe balaba tebakwatagana bulungi njagala ombuulire walaba ekifaananyi nga omwana wa Ssennyonga ali n'owa Kayanja oba ng'owa Kiganda ali nga bali wamu naye ng'ate abo be bandibadde era beesaana bagamba mwana oli otya ompulira naye nabo tebakolagana abakyala tebakolagana kati buli wamu buno obukyayi just kati ate kati obukyayi bulimu tekinologi bulalamuko kuba buli eri bubaddengawo emabega nga tekinologi akyali wansi naye ate kati buno obukyayi bweyongedde buli advanced basize amagye ku internet ono asikaza wuwe bali kuvuma buvumi kyobalaba nze waliwo abasumba abakadde naye ng'ate mbaagala nga ye kale tatulaga nti akolagana nnyo ne gundi naye ng'ate tatulaga tazza muliro tasiga bukyayi kyawulira ekibi kikoma mu ye ate ne bano abali wansi we
tabawa nnyo tabakkiriza kukyogera okuvumirira Okukisiga. kuba mulimu babasumba nga ewuwe bakukyawa naawe n'abali wansi ne bakukyawa okifuna nga pastor mwenye akukyaye ne bawoololo bonna ne bakukyawa abekiki owuzika Maye Musumba alina olunyiriro yasomye naye ndowooza temwalutegedde bulungi. Singa mwalutegedde kano kyayogeddeko ekyengeri omukulu oli gye yawumbyewumbyemu yandibadde yakitegedde dda. Oba oli awo nsobola okuddamu ne highlighting ebimu. Lugamba nina ya Luzungu. Do not rebuke an elderly man, but encourage him as you would a father. Okimanyi nti taata asobola okukusobya n'ojja n'omubuulira ensobi ye. Naye approach ebeera etya? Singa bwe ngenda okujja mwana soda gwe wakoze bwoti ne bwoti ne bwoti ebyekivubuka ebyo. Embaye wasuza otya no taata? Osibya otya no taata? Taata wandabiddewo ku ngatto zange zadde wali ku mulyango. Ti nga tunazira zine zaddewo emyufu. Nazitambuliddemu ne ŋŋenda eri zibadde ki? Nati nsanze ziddugala ne neebuuza ani yaddugaza engatto zange. Oba omaze omugamba ku nsobi kye yakoze yaziddugazza. Era wajja kudda ansonyiwa naye mbadde ku bwangu. Nsonyiwa mbadde ku bwangu. Kiba kiwedde. Saate ku muvubuka munno. Soda gogize engatto zange zibadde ndi yenze mangu genda mangu ozooze. Genda katokoloota ozooze okitegedde. Kati kitegeeza nti naawe engeri y'okwetonda gy'ali tebeera ya nti ogamuga nze nkikoze naye mbadde ku bwangu muzirongoose oba gamba gundi akuzikulongooseze abula ojja gamba oba ddala mutuufu ng'oli mwetowaze ensonyiwa kanzigye nkole ntya nzirongoose kye kiba kiddako. Kati n'omukulu ono ekyamuleese oba oli awo kwadde kwetonda naye tasobola kuvayo butereevu nti munnange tusonyiwe tetwasobodde kukola ki kujja. Era ng'omuntu omukulu asooka yisawo kagambo kaki sooka kwonoona kati yeetonze ka video kaggwa kataatuuseeyo atagumiikiriza ka video kadde kawanvu nedda n'abangi abaakamazeeyo bayinza okuba tebaategedde makulu gaako. Nina ka video ke nalabye nga Pastor Kiganda asisinkanye Bishop asisinkanye Pastor Bugembe naye kyenzikiriza kabadde current kikadda kali current oba yabadde ku mbaga kuba nalabye bambadde masuuti. Waliwo omukolo gwaddewo n'omwana Gloria baby Gloria nalabye nga beewahaaga oye Bugembe n'aba akimanyi wamuvumye ye bw'atuukawo azza buzza bbali. Ensonga lwaki genda nti Bugembe mugezi akamu ka tekiniki Bugembe akamulinyisizza eddaala. Bugembe towaze bajja taata nali mulabeka ayo wa Kiganda program wa Bishop Kiganda bwe sikuyise Bishop Tonyiika wa Bishop Kiganda nga waliyo ensisinkano najja okuyimba bwe yamala n'agamba taata naye worship night naye mbadde nsabayo onnangireko okulya ndowooza obukakamu alina eyo kalakita eyo. Waliwo neyankubiddeko essimu ali eyo bweru ali Boston n'agamba nti neeyo mu kkanisa zeeyo naweera bw'atyo yajjayo ng'azimba n'agamba bwe yamala okuyimba n'agamba bamaama mbadde nsaba bamaama ne bataata mbadde nsaba muyimirye nange nga mu kuzimba ekkanisa era ne bamuwa ku ziddoola. So ayina akatekiniki k'obukakamu bungi ziwa okumumanya nti takwagala. Mugezi kinagambye nti gundi Pastor Bugembe si musiro basumba abagezi mugezi bw'agamba nti anaakuggyako ekintu akikuggyako mu buli ngeri yonna muntu mugezi. Naye nze era ebyo byonna bye twogedde olwaleero nsobola kubiwumbawumba na First Thessalonians Abathessalonians 5:24 egamba nti
the one who calls you is faithful and he will do it. Oyo Oluganda ye ekyogera etya naye Oluzungu yo bwetondoza kiba nti oyo eyakuyita mwesigwa era ajja kukola ki asobola okukola Oluganda bwegamba. Basesalonika mega 5 ekisooka 5 24 Basesalonika ekisooka 5:24 agamba abayita mwesigwa n'okukola ye alikola. Kati ekyo kiki kyensembyeyo byonna. Nagambye mu kusooka nti ebiseera ebisinga omuntu okwogera abantu bano abangi abayogedde sijaga abakubye ekkerere kuba abantu bakulu kiwawaaza kiba kimba njogeddemu bubi naye muwulire bulungi. Kati abantu bano bye bayogedde nzikiriza bayina kwe basinzidde okukola ki okwogera. Ate ne Musumba Bugembe nga bw'okyogedde si musiru ate era teyereeta yekka wabula kati Musumba Bugembe kye musaba kiri kimu era kidda gy'ali ye addeyo abuuze kuyo eyamutuma kubanga eyamutuma ye mwesigwa era mweteefuteefu okukola ki okukola. Bw'abanga ddala kituufu Musumba Bugembe yasindikibwa bantu ab'ensi ababuulira enjiri kitegeeza Katonda teyamusindika nga abantu abo tebaakole ki tebaalokoke. Kati addeyo agamba oyo eyamutuma oyo omwesigwa era omweteefuteefu okukola akole ekyo azanye paati ye bw'abanga ye Bugembe naye lwoli amaze okukola ki okugizanya kyekigendo sirisa egimu ku ki ku mimwa ginene egimulika essaawa eno. Era ne bino byenene bimwogerwako bw'abanga amanyi nti yamutuma ekyo kyakola ddala kye yamutuma asigale ku ekyo. Bw'abanga amanyi nti yava ku mulamwa nga kye yamutuma si kyekino kye yamutuma ekiseera akyuse adde ku kkubo ettuufu nga bakadde baffe bakoze batya bwe bamuwabudde. Ekiteeso kyo kiteeke mu comment section bwe kiba si kikeereza osobola okujja n'okituwaako ku podia. Mukama Katonda omulungi akusobozesa sokka malako akutukuumire. Bye bye. Expo TV to the world.